Nze Damba Eric omulungi andaba nkwaniriza olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero tuli wano mu Luraga South ng'era tulina omwami gwe tuzosisinkana. Omwami ono musajja w'amaanyi, musajja mu nekisinde kya People Power. Mwami muto naye ate ebintu by'akoze by'amaanyi nnyo bisinga n'emyaka gy'obukulu. Era abantu abasinga beebuuza ensonga zino eno azitukwasaganya atya. Naye olunaku lwaleero tumufunye era nga tumukuleetedde. Tugenda kwogerako naye atubuulire ebimukwatako. Omulabi wange ali eyo nga gw'obadde tumumanyi kuba naawe amumanyi ogenda leero kwongera omumutegeera. Kanyaniriza mugenda tekonyaniriza omwami ono ate tutegeere tugende mu maaso. Kale mukama wange Obulamu bweyagala emirimu giri mu People Power. Emirimu mu People Power tutambula ng'amazima tutambulira ddala bulungi. Omulabi wange ali eyo sebo njagala okumanya gwe oyanjulira abalabi baffe. Abalungi abatulaba ssebo mukulu Damba, amanya gange nze Julius Katongole. Julius Katongole ndi mutuuze w'Ekabowa mu ggeto z'Ekabowa eyo gyenkola ki gyensibuka. Ate nga Julius Katongole nze ndi mulwanyirizi wa ddembe ate ng'era ndi mukulembeze mu kisinde kya People Power ne mu Buganda. Mukulu Julius Katongole Esebo tukulabye mu bintu bino ebya People Power okuteekamu amaanyi mangi naye abantu bagamba omwana oyo emyaka gye mito nnyo kubanga ebintu by'okola engeri gy'obikwatamu bikwata mu ngeri ya kisajja kikulu ng'ate bwe nkutunuulira nange ndaba emyaka gye si gye mikulu ennyo. Waliyo abantu bangi abakusinga naye nga tebakola by'okola. Njagala omulabi wange omuwe ebikwatako omubuulire Julius Katongole ono y'ani osanga omulabi wange anaamaanya gy'ojja amaanyi ate agakuleetera okukola ebintu by'okola. Ekisookera ddala ekyo kisa kya Katonda okulaba nti musobola okumanya ne musiima egyo emirimu gye tukola. Ate waliwo olugero olugamba nti omuto alikubira omukulu eŋŋoma, omukulu n'akola ki n'azina. Naye maanyi ga Katonda ate n'okulaba nti Katonda atuyamba. Amanya gange nga bwe gambye nze Julius Katongole. Julius Katongole nzaalibwa omwami n'omukyala Margaret Namwebe. Omwami bamuyita Moses Lwegaba b'Ebisanje Masaka ku Bukoba Road. Ate ng'era Julius Katongole nina baganda bange bali 7 nga nze first born. Julius Katongole nazaalibwa Bisanje awo. Bisanje we nazaalibwa era bwe namala ne ngenda okukakkalabya emisomo gyange nasookera wa Aunt Sarah Nursery School. Bwe navaawo ne ngenda ku St. Modesta Primary School. Ku St. Modesta Primary School namaliriza ekibiina ekyomusanvu ate negatta mu seminaari ento ey'e Bukalasa ebampita okulaba nga nsoma emisomo gyange okuva mu siniya esooka paka ku siniya ey'okuna. Then nengenda mu Sacred Heart Seminary mu Bwende gye namaliriza siniya ey'omukaaga. Kati namala siniya ey'omukaaga nesooka nenkolayo vacation ka course ku Systems Management and Information Technology ku Data Mine Technical Business School nenfuna certificate. Era bwe nali sinamala then nengenda nensoma mu Katigono National Major Seminary. Mu Katigono Major Seminary omwo nasomayo bachelors in philosophical studies and political science. Era nenkubuka nentikirwa kadiguli ako nenkola ki nenkafuna. Era mu mbeera ngeyo kusoma kwange tekwali kwangu kubanga nze naweererwa mukyala mukazi mama wange oyo nze nali ntunda nnyaanya na bikajjo okulaba nga tweweerera. Era mu mbeera ngeyo ne tulaba nga tutambuza okusoma ne baganda bange nga bwe mbayambako ng'omwana omukulu mu mbeera ey'obugubi n'okulaba nga nze nenyi ku street nga tuyimba engoye bwe tuzitunda n'okulaba nga Sunday ezimu tuyamba abayimba emmotoka n'omuyimbirako n'akuwa ebitaano n'ofuna fees n'okola ki n'ogenda n'osoma. Ate n'ekirala nti mu bulamu obwo bwe tubaddemu obw'okusoma n'okutambula yonna kuba era waliwo ne kadiguli awo mu maaso ke tulinda nti kibadde kyakulabirako. Ate embeera ya kunyigirizibwa mu mbeera nga bw'ogiraba mu nsi yaffe Uganda nti waliwo boyina okuzzaamu essuubi yadde tubeera mu mbeera yaki ey'okunyigiriza. Kuba nze ogenda mu seminaari y'e Katigondo nali ngenze kusoma busaseredooti, ngenze kusoma bufaada naye olwatuukayo ne nsoma byensomye then ndaba nga nina okujja nteeka ettafaali yange
mu mbeera ey'ebyobufuzi. Nandyagadde okumanya ogambye wazaalibwa Bisanja Masaka. Kati oyingira otya ekibuga ojja otya mu Kampala kuba ate ffe tusinze kutegeerera nnyo Kampala eri mu kyalo wayingira otya ekibuga? Embeera ey'okuyingira ekibuga Julius Katongole nga maliriza mu seminari enkulu ey'Ekatigondo St. Thomas Aquinas National Major Seminary, nayingira mu kibuga ne mu kibuga nzija nti natuukire mu ghetto z'Ekabowa. Bwe natuukira mu ghetto z'Ekabowa ne mpangisa kaalumu kange ne mbwakaawo ne ngwawo nga wembeera naye ng'embeera si nnyangu nga tolina nnyo gw'omanyi ku kibuga n'opampana. Bwe napampana then nesobola okulaba nga njagala okuddayo okusoma bye ndi mu kumaliriza kati waayitawo ebbanga ttono nenfuna omukisa ne nkwatagana n'abantu abamu nga ndaba abalwanirira eddembe kuba kuva buto nga neegomma abantu nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukulembeze w'ekisinde kya People Power. Era kwolwo olumu kuba nali ngoberera music we n'ennyimba zayimba nga mulabamu ekinyuso eky'amaanyi ekyokwagala ensi ye nga ngamba bwe nkula njagala mbeere ngaabo naye ate nga sobola kufuuka muyimbi kuba ekitone ky'okuyimba sikola sikiina. Naye mu mbeera ng'eyo bwe nnyingira ekibuga aliwo abantu abamu be nasisinkana ne neebaza Katonda kubanga nze mu kibuga sinawezaamu na myaka giwera 2 naye ekisa kya Katonda ne kisisinkanya abantu ab'amaanyi. Waliwo omukulu baali bamuyita Andrew Karamagi yaliwo eyo Makerere ngera kanso nansinkana lubu twali tunyumya nga nva mu lectures e Makerere nangamba, a young man, what is your name? I'm Katongole Julius. We shared a lot politically, economically and socially. Nangamba wow. Nangamba ne waliwo ekintu kye tuli mu kufumba kya social media taxi, mobile money taxi kubirwanyisa twaga twabenga tujjayo okusaba kwaffe tukuweri government. Nengamba matu ebintu byenkola ki byenjagala kakati bwe nakola ekyo nenyingira kati lumune nefuna omukisa nesinkana Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bwe namulaba nasanyuka nnyo era ku mutima kubanga nali mukola ki mugoberera mwatu nalina nnyaniriza era nafuuka mu kitange nafuuka muganda wange ate era nebaza Katonda nga sinagenda wala. Nja kwebaza nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukulembeze w'ekisinde kya People Power olw'omutima gwatuyinako naddala ffe ng'abavubuka kubanga najja nze siina tewali amumanyi tewali kiwentandikira naye kwali kwagala kwa Honorable Kyagulanyi okulaba kwalina eri eggwanga ate naffe n'atugabanyizaako n'alaba nga atutumbula okulaba nga tulwanirira ezo ensonga z'abantu. Era mu ekyo we twagenda ne twekalakaasa ebya social media taxi, mobile money taxi ne Honorable Kyagulanyi ne bankwata ne Chairman Nyanzi ne mugana wange Eddy Mutwe Selector Devi n'abalala abamu ne badduka naye mu ekyo nebaza Katonda nti nasobola okukwatibwa kwolwo kubanga bwe nakwatibwa nayiga ebintu bingi ate nesanga abasibe eruzira abasibe abo ne banzizaamu amaanyi nefuna omukisa okwogerako ne Chairman Nyanzi nandaga nanyaniriza nambuulira nafuuka muzadde wange mu mbeera ng'eyo ne tulaba nga tutambula era okulaba nti twatambula bwe tukulanga nti n'ekisende kya People Power kati bannayuganda ne bweru wa Uganda basobola okukikkiririzaamu kaba kabonero k'amaanyi. Naye mu buufu obwo nga ngezaako okufunzafunza mu mbeera eyo nze Katongole Julius mbadde mu kisinde kya People Power era okuva olwo ne tutambula bansibye enfunda nnyingi naye abamu ne bagamba bakusibye lwaki towummula lwaki tokola ki bannaye ne bagamba bwe nali nnyingira ekintu kyo nasuubira ebintu bisatu. Ekisooka okufa, okunsiba n'okukola ki okuwawangusa nova wano ne bakutwale wala ekimu nkifunye enfunda eziwera kubanga era bwe twali awo abSFC waliwo omubaka Kyaddondo lwe bamugaana okugenda okuyimba ne bajja ne banumbe wange ne bakola buli kimu ne basala enzigi ne bantwala ne bamaze eruzira gyali omwezi gumu n'ekitundu naye nga batunyigiriza ne bakunyiga mu bitundu by'ekyama ne bakola buli kimu ne bakusiba ne bagamba lwaki kikyemulwanirira lwaki tova ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tukuwa kino tukuwa kiri ng'ebyo nandaba tebina gye bitwala ggwanga lyaffe Uganda ate ffe abasinga bazadde baffe okulaba nti batuweerera tulina okulaba nti tetutunda ntegeera yaffe na ssente
tulina okulaba nti ngaffe abavubuka tuyimirirawo ku nsonga z'abantu nti abanaku bali be nabeeranga nabo Masaka ne bano bembeeramu kati mu ghetto z'e Kabowa kwanza ghetto speaker w'e Kabowa nti abo nina okulaba nga ebirowoozo byabwe mbisoosowaza nti nga Kyagulanyi bw'ayimiridde ku mpaji ezo kati ffe baaguluminze ku mulembe gwe tulina okulaba nti tujjayo ekyenyusi kyatukoze kyatusomesezza n'ebirala ne Bugiri era nayo ne batukwata kwe Bugiri era mu kalulu bajja nga banoonyawo ekitiibwa Kyagulanyi ne batukwata ne batukola byonna naye ebintu ng'ebyo ffe nga abavubuka emyaka gyaffe tulina okuba nga tukoleramu ebyo ebintu ebisobola okutereeza ensi yaffe obuteetiiririra kubanga nze Katongole essaawa eno bwe nnyimirirawo mu kisinde kya People Power abantu bangi abenyiza okwebaza nti abasobodde okuzzangamu amaanyi chairman Nyanzi Fred Sentamu abantu abo buli lunaku bakuzzaamu amaanyi ne bakuzzaamu essuubi ne bagamba mukole kino yadde kino tetwakikola mu myaka gyaffe egy'ekivubuka ne mwe musobola okukola ki okukikola ate mu ekyo ne batulaga nti gwe kyokola olwaleero ojja kukiryako enkya n'abazzukulu bakole ki bakiryeko twenoona nsi yo ekifaananyi ky'ensi yo kikuume bwoti omuntu alina kweyisa bwati so mu mbeera ng'eyo nti ndabye abavubuka bangi ne batandika otugoberera najja n'akuyita mukulu Katongole nja kwogerako naawe ntegesa abavubuka bwe bati jangu oyogereko naawe abantu abakulu ne bajja ne babayita nti kino ate tulitaaga kufuna malala nti abampise kanfuna amalala nedda okukuba kwagala kwa Katonda oba God's messenger oweereza obubaka obwo eri abantu abatannakola ki abatannabufuna naye nga ffe abavubuka nze nga Julius Katongole tutambuza omulimo guno ate tuli bamalirivu kubanga twesiga Katonda ate nekira tulina okwagala okwo ku mutima gwaffe okulaba nga mission eno tugigusiza ddala bulungi. Mukulu Katongole watugambye okukuzaako emabega batugambye nti wasomera mu seminary emisomo gyo gyonna egisinga okuva mu senior mpaka senior 6 era tendowooza nti kuva buto oteekeddwa okuba ekyakutwala mu seminary walina ekirooto ky'okubeera faala njagala ate ombuulire ensonga ki eyakuleetera ate okuva ku kirooto kyekyo ate odde mu bino ffe bye tukulabiddemu ebyobufumbo. Ekisookera ddala Julius Katongole nga bwe gambye nti nakula ndi mulimi wa nnyaanya maama alima nampa nengenda nentunda akataasa mu kasero ne tuziteeka ku maduuka ne tulima ebikajjo ne mbiteeka kagaali ne mbitunda nti bwe nali nsoma ku St Modesta ne nfuna omutima ogwagala Katonda wange ankeera mu mmisa n'empeereza kati bwe nakeeranga mu mmisa n'empeereza ne nfuna omukulu bamuyita Reverend Father John Kennedy Lubegabo bwana mukulu we Mbirizi Parish omukulu oyo n'angamba Julius nga muvubuka yeeyisa bulungi Julius muvubuka mwesimbu nga ajja nakutuma mu nju ye ebintu bye n'abisanga bwabisanze n'atandika okumpeerera nga nze ntula butuuzi mu kiraasi omutwe gwange kwentwalayo n'ensoma era omukulu oyo n'ampeerera okuva mu siniya ey'okuna paka ku university era nekati mu bbanga eri emabega yaŋŋamba njagala oddeyo osome kuba ye ekirowoozo kye yali ayagala nfuuke musaaseredooti era ng'akyanjagaliza nankonekitinga ku bantu bangi abasumba ababishops abasaaseredooti kati okuyitibwa kwange kwali mu bufaatha era nekati nkyabwagala kubanga sinnazaala sinnawasa era naye nagenda nenkiraba nentula wansi nga nakamaliriza mu seminari e Katigondo nga kwanafuna obukulembeze obw'enjawulo nga nzaakulira abaganda e Katigondo naliko head prefect mu Secretariat Seminary Mbende nembeerako omukulembeze wa Abagermany kwanze n'Olugermany nalusoma ndumanya era ndusomesa kati nentula wansi nenga abafaatha tubafunye abantu ab'enjawulo tubafunye bannaddiini naye bafaatha betufunye ensonga zino nga Mwami Museveni yabasirisa tabakkiriza kwogera nyinza kukola ntya okwogera bwe naayogera nga ndi mu seminaariyo bajja kungoba bwe naayogera nga nfuuse faatha bishop ajja gamba ono waggume lwaki alwanyisa gavumenti ate nga ne bayibuli yo yennyini egamba nti tuliyimirira ku mazima abantu baffe abo ne tulibalwanirira kubanga bafaatha bangi abavuddeyo ba Dr. John Mary Waligo ba Father Ngobya n'abalala Dr. Martin Luther King abayimirira ku nsonga Reverend Jesse Jackson abayimiridde ku nsonga ne bagamba no to injustice, no to impunity nti abantu ng'abo nze nga Katongole bwe neebulya ne ŋŋamba kankireke yadde kubadde okwagala kwange
ne buli bw'olyo nnyinza okikola ki okituukiriza. Kansooke ngende nnwanire ensonga za kizeggwanga lyange Uganda. Bangi bazadde bange kyabamenya omutima, baganda bange nekibamenya emikwano abaali banzikirizaamu. Father John Kennedy ogwenjagala ennyo naye ne kimumenya omutima, naye ne mugamba Father ne Bishop wange John Baptist Kaggwa nti kuno kubadde kusalawo kwange era kino kyengenzeemu nkimanyi lugendo luki luwanvu, naye mbakakasa tujja kutambula nga tukulembeza Katonda, tulabe nga tuggusa ekyo kye tulina okukola ki okuggusa. Nti abantu abalungi bangi mu nsi nga si basaaseredooti, nga si basisita, si bamasheeki, nga bakola ebyo ebigambo ebiki ebirungi. Kyova olaba n'abatuukirivu nga si bafaatha bangi, okitegeera ne bafa Mother Teresa of Calcutta n'abalala. So mu mbeera eyo ne tuvaayo, eyo ne nvaayo nga nze nzaakoze okusalawo nenzija tuweereze mu ggwanga lyaffe wano Uganda. Mukulu Julius, okutegeera ennyo tukulabidde wano mu People Power, naye neebuuza nanengezaako Mukulu Julius nga bw'ogambye wava wala ovudde mu Masaka ozze mu kibuga otubuulidde olugendo lwonna, kati njagala ombulire weegatta otya ate ku kisinde kino ekya People Power ate mw'ofuuse ensonga bakwogererako ng'omusajja ow'amaanyi? Ekisookera ddala ekisinde kya People Power buli omu mwali era naawe okola ki mwoli, kubanga nze okwegatta ku kisinde kya People Power tebampa invitation oba tebanjija ne baŋŋa jangu weegatteko ng'ebibiina by'obufuzi ebikola ki bwe biri. Okwo okunyigirizibwa, okutulugunyizibwa, okuttibwa ettemu erikolerwa ku bannayuganda automatically ofuna permit ekola ki ekutwala mu kisinde kya People Power. Naye nze nga Julius Katongole natuula wansi ne ŋŋamba emyaka gyange gino nina bye nkoledde Ekereziya, era nga bw'otuuka mu ssaza ly'e Masaka bammanyi, kubanga nze abantu abasinga balowooza ebintu bino mbitandikidde namuki na mu People Power, kuba nze Julius Katongole nagenda nga nenkyalira amasomero nengenda nembasomesa abaana nembawa obuyambi, abaana abamulekwa abanaku nembayamba nentandika obbabudaabuda nga nfuna obuyambi okuva mu bazungu, nendabanga abaana bafe abatalina menstruation pads ezo, abatalina mother kits ezo, nengenda mu malwaliro nga mbayamba kasukaali, nengenda mu bibiina by'abazavveeri ebyo YCS olwo abaana baffe Kalungu, nga ku weekend nze obudde bwange obugenda mu baatu wange Katigondo, genda mulambule Vira Maria, mutambule Kyamusansalawa, nze nga kangende mu abaana abato mbasomese, kubanga bwe tusomesa abaana abato tuba tufuna abantu abaagala ensi yaabwe mu maaso. Era bw'ogenda n'otunuulira pages zange emabega nali nkozesa Julius Katongole nga mpandiika political statements ne mbagamba kino gavumenti kyemukoze kiki, era nga ne bafather waliwo yali awo ng'agaba maxi nga yeekubira side ne mpanika omukono ne mugamba abaana ne banga Katongole bagenda kugwa ne ng'abangobe, kubanga ne Bayibuli kyesomesa bafather okukola ki okuyigiriza nti tukole ebyo bye tuyigiriza, ate bye tuyigiriza naffe tubitambulirengamu muki mu bulamu bwange. So mu mbeera ng'eyo nti nze Julius Katongole lwaki negatta ku kisinde kya People Power kyekibuuzo kyombuuziza nti ekisinde kya People Power kyaffe ky'abantu. This is a revolutionary movement. Being a revolutionary movement, all of us we are entitled to join. Era kitukakatako nti bw'ogamba nti Julius Katongole ng'abavubuka twali mulembe mulala gwe tugenda kwerwanako ogutali guno, kyova olaba navaayo ne ŋŋamba kanjogere ku nsonga ate bino mulimu okusoomoozebwa bavubuka banno n'abakulembeze banno. Oli ajja gamba lwaki Katongole, lwaki akola kino, lwaki Katongole, lwaki oli active nnyo, lwaki Katongole oli kino, naye buli lunaku bulodde waka n'ogamba nedda nasalawo. Nze saagala kweswaza, erinnya lyange ndiwa ekitiibwa, ate ne mission bwe ngamba nti ekyo kyendiko kyembanja kukola, kubanga tetulina ssente. Era olumu ogenda okulaba n'engatto yange yino ng'egudde olubege, olumu n'oyambala empale emu, olinaga lwaki kati temugenda ne mulya ssente. Nedda, it's not all about money. Tolina ssente z'ogenda kulya. Kyova olaba abazze mu kisinde kya People Power ng'ebigendwa byabwe bya ssente bazifunye ne bakola ki ne bagenda, kubanga bonna abasinga abaliwo kati nze ndi omu ku ba pioneers abayaki eb'ekisinde, nti era abavubuka abaasookera ddala nga tekinnabanagira kwaffe twava na Kyaddondo ssebo. So embeera eyo yeriwo bwetu.
kati mukulu Katonda ese tubuliddeyo gye wasomera wasoma obusesero otyo oze mu Kampala bendudde ebyobufuzi obulamu bwo obutubuulire naye mu bigambo bye tonaba kwogerako ku mulimu tonaba kutulaga nti waokola ekenewo omulimu essaawa zino nookola mulimu kinga gwe Julius Katongole ya Julius Katongole kisookera ddala nga nakamaliriza vaka senior 6 nali ntandise edduuka ly'engoye bwe natandikawo edduuka ly'engoye eryo nga liri ku Skylight Arcade nali nfunyeyo obusente obutinitini niliba nga liraaninga nga bwe liyamba ne ku basisita bange n'abalala naye kati nengenda nenyingira mu People Power kati bwe nayingira mu People Power olina okutambuza bizinensi olina okutambuza emirimu emirala ejjeja Kisinde n'emirimu emirala kaakati neŋŋamba Julius Katongole right now edduuka lino ndaba likola kirinsala busazi nenzira mu byokulima ne mu byokulima ogenda okuddayo obitedde mu kyalo kubanga siina ttaka ne bamuzeeyi wange nenkola ki neŋŋamba kati ate bw'obirima ate nga bigenda kulabirira bamuzeeyi so mu mbeera ng'eyo nengezaako okulaba nti n'ebyobusuubuzi naalibyetanidde naye nensaba Katonda nti essaawa eno nyinza okubeera nga bizinesi ze natandika tezikyakola ki tezikyatambula kubanga era zaali ziyamba bato bange n'abalala kuba nali mu bizinesi zangoye nga tugenda ne tusuubula ne tuleeta emaali ne tutunda ne ziyamba ku bato bange era waasigalawo akantu katini akantu aka katini ko ne kannemerera era ne ŋŋamba Katonda bwe kagwa kaba kagudde awo Julius Katongole Katonda n'aba aleeta ekirala ate tomanya mu maaso awo kuba tugenda kufuna buyinza ebirala bijja kuba bikola ki bitereerera ddala bulungi mukulu Katongole tulabye abantu bangi nga badduka mu kisenge kya People Power abantu bangi babaddemu ne baddukayo nga bagamba People Power tesasula tewaliyo ssente era ne tubalaba nga bavaayo naye ate gwe emirimu gy'okola gyetaaga ssente emirimu egisinga gyonna gy'okola gyetaaga ssente kati twebuuze ssente zino ozijjawa People Power yekusasula People Power ebawa ssente oba ssente bw'okola mulimu gwa bwannatyo aya ekisookera ddala kino bakita struggle era bw'oba wajja muno ng'onoonya ssente yensonga ki bagita ki struggle kati bakusasula ssente ki era oli bwajjanga mu People Power azze kufunamu ssente azze kumusasula aba tategedde kyazzeeko kubanga ne Mwami Museveni ye yennyini bwe yali agenda okulwana eruweero yabasuubiza banne be yalwana nabo lwakuba ye yatusala ensawo ye yali muyaayi mugezigezi kati Mwami Museveni yabagamba nga bwe tutuuka e Kampala ng'ogenda kufuna kino ogenda kufuna kiri ye yasuubiza ssekinnoomu ekyawukana naffe bannakisene kya People Power ffe bannayuganda bonna tubasuubiza kubanga kye tugenda okukola ki okubawa equity ejja kukola ki ejja kubeerawo nti Julius Katongole nze siina ssente ge mazima naye obutabeera na ssente bwange buno bannayuganda bangi abalina ssente asobola okugamba nti Katongole kankuwa emitwalo emeka 2 ogenda osaasaanya eno message Katongole amafuta ngakuwadde Katongole okoze ekintu kino bwekiti ne bwekiti nze nsookweramu n'emitwalo gyange 2 n'ennumba Masaka nengera nensaasaanya obubaka era abantu ne mbagamba baleme kubalanganga nnyaanya baleme balanganga mboga tulabe nga mukola ki nga mwebeereramu kubanga ekyo kye kitukakatako bannayuganda balina omutima omulungi abasobola okutuyamba bangi bakoze eki batuyambye era mu mbeera ng'eno sinza kugamba nti tetwetaaga kulaba nti tusoosowaza ensonga naye abo boolaba bajja nga baagala ssente era ekyo volaba batendowalwa ne bakireka kubanga eno struggle olina okuguma era oli bw'atambula ennaku 2-4 n'alaba nga tafunye kasente oyo aba tali ku mulamwa n'ava ku mulamu yajja okunoonya ssente naye bw'oba omanyi ng'olwanirira ggwanga lyo Uganda osobola okulya ekibwa ekimu ffe ne tulya ebikomando n'olya buli kimu ku lw'eggwanga Uganda n'olaba ng'ensonga kyova olaba ennaku zino ng'abayimbi bangi abazze bafulufiga bano bamayinja n'abalala kubanga bo nga bo okutegeera kwabwe kwa ssente era ekyokubiri balowooza nti Bobi Wine abanyenyereza omuti bajje bakole ki balye ssente n'ezo ssente tebagenda zirya zikungulwe ssente ya kibi ssente y'ekibi tekungulwa nti abantu abayimirirawo ku nsonga Katonda abasasula era nze kakasa Mayinja Ronald Mayinja oyo ye nga ye toyinza munenya okutegeerako kulabika wekola ki wekukoma ne bafulufiga n'abalala nti bo nga bo twetaaga okubasomesa bategeere kubanga obwongo bwabwe babutunda oba babwerabira mu zzaaliro simanyi naye
ekintu kino n'abavubuka nkibagamba sente zireme kuba malamu osobola okuyimirirawo nga tolina na 10 mu struggle eno nze nja kuwa ekyokulabirako lwe twabadde erira nze nagenda mu ambulance naye mu ambulance eyo emmotoka nezikira nga mafuta tetuyina nenkubira mukulu Mukasa ne mugamba ambulance amafuta gaweddemu ng'olugendo oluli wano luva wano e Rubaga paka Shaddondo East Kasangati omwana boda najja owerira nga honorable Mukasa alina gwataddeko atuleetera amafuta n'avuga boda n'atuukaawo n'atuuka temumpa na 10 kyemuliko kirwanirira nze okitegeera ekyo nti ekyo mulwanirira nze era n'atuula bulungi n'agenda mwattu n'atuwa n'20,000 nti munywe soda munywe amafuta ekyo kye tutegeeza kubanga nze ne bwe naabeera omugagga nenfuna sente wa mwami Museveni nenzigira ate owekoboko owemanafa oyo owemanafa gwe bw'ogaggala ng'ozibbye wa mwami Museveni yagenda okujja akubba ekiro yagenda okujja akusala ensawo yagenda okujja amenye ajja kuza sente zaabwe mwabakola ki mwabazina so mu mbeera ng'eyo sinza kulima nti ffe tulina sente tetukola ki tetuziina era ondaba n'endabika yakweyiya tukyeyiya kubanga tuli mu struggle nekino tulina okukiggusa nti buli lunaku buli lweddayo waka n'obula ekyokulya ng'ogamba nina okulwana lwaki embeera eno gyempisemu abaana bange n'abaana booli abaana ba David abaana ba Katumba lwaki bayita mu mbeera eyo so mu mbeera ng'eyo ffe tuli bamativu n'ekitono kye tulina era ekitono ekyo tulina okukirwanirisa tulabe nga tutuuka ku ekyo ekinene ekyawamu si kyasse kinoomu. Manu Katonda njogerayo engeri gy'osengeka ebigambo bino oyogera kale ebigambo byo olina engeri gy'obisengekamu njagala kumanya wagendako mu ssomero n'osoma ebyobufuzi wabisomako wasoma ku njogera gye boogeramu n'abantu gamba wakolako ku koose okuba otubuulidde nti oli musajja muyivu ati njagala okumanya koose eyo naye wagikolako ekisookera ddala bangi ababisomye nga tebabyogera bangi ababyogedde nga tebabisoma kino kirabo kuva eri Katonda naye tetwetaaga kukyewaaniramu kubanga lwa abatusinga naye kino ngeri gy'oweekuzizaamu n'abakuzizza naki kyoyagala okukola ki okubeera nti omwana omutofe waffe twakulanga batugamba bw'oba olya toswankula bw'oba obuuza abantu omukulu okola oti okitegeera nti mu bulamu buno empisa lwakwa mwami Museveni ayononya ensi yaffe ye nga ye bajja eri abantu baabwe kati bikonwa n'ateekawo n'amu obwa minisita nti ffenna kuno mu Buganda nga nenjogera ekigambo kyogenda okwogera omala kisengejja kyogenda ofulumya ogenda kyogererawa ogenda kyogera naani naye osanga omukulembeze n'akubawo ekigambo n'osanga omukulembeze w'eggwanga naga those are pigs naye nga mu buntu osobola okuyita omuntu embizzi nga kyokka mukulembeze wa ggwanga naga those are bandits okitegeera n'agamba nga olaba voola n'avoola bannansi nga tetwalirowoozezza nti alibadde kyakulabirako eri eggwanga Uganda n'osanga abakulembeze nga bayombagana n'osanga omukulembeze nga yakola kino nti mu mbeera ng'eyo twava ku nnono naye nga nze Julius Katongole emyaka gyange emitini gye nnina oba emingi gye nfunye njagala gibeere gya mugaso eri eggwanga lyange ate n'abo bembeera nabo saagala lunaku na lumu abanninaanye ne bembeera nabo bafune buzibu olw'ebigambo byenjogera olw'ebikolwa byange so mu mbeera ng'eyo naffe ng'abavubuka kitukakatako okwebrandinga n'obeera n'empisa ate n'oyogera abantu bangi ne bagoberera kubanga bangi abangoberera bangi abantunuulira so bwe neeyisa mu mbeera eyo kati ojja kusanga omuwabuzi wa mwami Museveni oba mu nsonga za Kampala full figure kyokka ye muwabuzi we naye nga ye muwemuzi asemberayo ddala ng'asobola okubawo ekigambo n'ogamba ya Rabbi yawabula omukulembeze w'eggwanga nti awo mwami Museveni nga ye kyova olaba twagala tubatuuze ba mwami Museveni ku myaka gyabwe emikadde egyo tubasomese tugaye muzeeyi simanyi gye wakulira kuba amayitire ge n'okujja wano mu Uganda bakuyita kutabankana tubitankana so mu mbeera yo oyinza obutamunenya gye yakulira ayinza okuba bwe yakula bw'atyo naye ate ekifaananyi ky'eggwanga yaffe Uganda
bwatuuka e Bulaaya bo tebakebera gye yakulira, bo bagamba oyo munnayuganda. Abannayuganda bali batyo, that is a fallacious statement. Naye ffe tulina okulaba nga tukitereeza ate tulabe ng'eggwanga lyaffe Uganda, naye mu ekyo Katonda nga ye atukuumye n'atuteekawo, tulina okumwebaza nti Katonda akuwa amagezi, naye amagezi ago gakozesa okuyamba banno, amagezi ago gakozesa okulaba nti bagakulabamu. Tetugamba nti tuli bagezi, no, nze siri mugezi, I know nothing. Naye buli lunaku lwenkulaba nenzija nekukwatako mu ngalo nenjogerako naawe, olina kyonjigiriza, yadde oli muto ku nze, naye olina ekigambo ky'olaba. Ngamba nnyo abakulembeze b'ekisinde kya People Power nti omuntu bw'akuyita muwulirize, oyogere naye, owulye kyakola ki kyagamba. Omuntu oyo ayinza okuba yagenda okukutaasa essasi bagenda okukuba, yagenda okugamba kola kino, bwe bakubira essimu kwata. Omulembe guno abakulembeze abasinga tebakyakwata masimu, nti abantu bangi abatwegattako tubaanirize kubanga tetunnatuuka, okitegeera. Era omuntu bwe ndaba omuntu azimbira muno mu struggle neŋŋamba Katonda wange, kubanga nze maama Margaret Namwebe ne Nandawula Margaret bansomesa obeeranga mwetowaze, era akaseerako katuuka. Nja kunyumiza akantu kamwe ennaku ezo, wali omukwano gwange bamuyita Moses Bijirwa yagenda n'ayomba n'agamba kakati People Power abantu balinnya ennyonyi ne bagenda, nze tebantwala. Ne mugamba Bijirwa, kakkana muganda wange, obudde bwo bujja oyogedde obudde bwo bujja kukola ki? Ne mugamba Honorable Kyagulanyi waliwo ekiseera wekyabirawo nga talinnya nnyonyi, nga waliwo abalinnya, waliwo ba Ingrid lwe bakola ki, bwe babeeranga bakayijja bwe bali ku ki, bwe bali ku nnyonyi. Ne mugamba bwe bobeera ng'olina okukkiriza n'obeera ku mazima n'okolera abantu abo boolaba abasiika emmere abacapati, Katonda ajja kutuuka olabe nga visa eryo erinnya lyo kwerikola ki kweriri. Ne mugaaga oyinza okulooza bakuba nkokola naye tonnatuuka, bakyakubrandinga, ekiseera kyo kijja kukola ki kijja kutuuka. Toyisa lugaayo mu bakulembeze abo Katonda baatuwadde, ate omukulembeze alonda n'agamba olwaleero bano bagende, naawe ekiseera kyo kijja kukola ki kijja kujja, kubanga gwe bonna ayagala buli wamu obeerewo ate abalala, kubanga Uganda ki nene. Kuba era ne mugamba tayinza gamba nti stakeholder mu kisinde kya People Power, era abantu bakola ensobi, ekisinde tewali stakeholder ky'abantu. Era nze ekyanvaawo Katongole naye tekisobola kuyimirira, tekyesigamye ku nze, kubanga enkya bakutta banziika enkya n'enfa ne munziika. Kati bannayuganda bo basirike, abalwanyizi b'eddembe ba Thomas Sankara tebaafa, ensi zaabwe tezakyuka. Kati so kyenkulaga muganda wange nti mu mbeera ng'eno twagale nnyo omulimu gwe tukola, tugwagaza abala ne tuleme kugweteeka mu nti gwaffe. Okitegedde? Tukulabye naddala nga aba People Power basibiddwa, bamemba bamu nga basibiddwa, tukulabye nnyo ng'olwanirira bamemba ba People Power. Kati kyenneebuuza nange Julius Katongole, wasomako ku mateeka, amateeka gano ogamanyi, oli munnamateeka, wakolako ku bintu by'amateeka, kuba olina olwanirira nnyo abantu ba People Power naddala nga basibiddwa. Ekisookera ddala waliwo ka diguli kegenda okufuna mu maaso awo, era mujja kalaba naye kino kyogenda mu baganda baffe abasibiddwa kitukakatako. An attack at one of us is an attack at all of us. Nze buli wempita ne wensula bamanyi ndi mukulembeze mu kisinde kyaki kya People Power, ate tekyetaagisa Honorable Kyagulanyi egenda kujja abantu mu makomera nti nze ni musajja mukkiriza ate omukatuliki. Mother Teresa of Calcutta yagabanga amazzi n'agabawo abantu abayonta, n'agamba muleke abayonta bajje gye ndi, nti nze bwe mbeeramu n'ebbiri nembeera nekyalira abaana abali mu makomera ne mujjayo nate nfune essanyu ku mutima, naye naafuna ki essanyu ku mutima nti oyo mwana bwe bamusiba ne mumuleka mu kkomera tajja kuddamu kubirwanira, ajja gamundesse. Abaana ba booda bwe banamukwata booda ne bagireka mu kkomera anadda. Abantu baffe abasinga bo bamanyi nti abo abantu abo abatambula bwe babakwata abalala bajja, ate buli lwoluzinga omujjaasi mu struggle eno kiba kizibu okuddamu okufuna omulala akola ki amwenkana. Nti nze kati abasinga mu kisinde kya People Power abasinga baga recognition, nzisetaga recognition ku bintu ebimu byenkola ki byenkola, nti abaana bo bakimanyi Katongole atujja mu makomera
nze sigenda mukaguli nga munnamateeka ne kasita nyimirirawo ne manya kanso Shamimu baloya mwe muli kanso Shamimu mutegeza ne kanso Katana kakati abagenda okweyimirira omwana bamulimandiza eruzira tuzaako ki ti agenze na mugaati agenda kusula atya nga njogera naabo bekikwatako then kiki cash bail bagituwadde sente tugenda zijjawa nti nze nga Katongole kyenjagala obudde buno kwe kulaba nga tuyamba bannaffe mu struggle kubanga batulaba nti tuli bakulembeze nze tekinetagisa kubeera coordinator wa kisinde kya People Power. I'm already a coordinator mu mutima gwange. I can coordinate kubanga nfunye obuvunaanyizibwa bwe nsobola okukola ki okutambuza ate nga kino kinkakatako ekyo kye tulina okusomesa abantu n'abakulembeze baffe nti many are yearning for posts nti nze coordinator wa People Power wabaki olina omulaba n'azimba n'asika ekkanzu nti ye wabavubuka wabaki nga takyabuuza nakubuuza n'omugamba bannange obadde okimanyi tuli mu revolution tuli mu struggle bwe munatandika okuzimbira ku bwakatikkiro nga muli mukomera nga mwenna muli basibe kali nga babasekera kale balabe bali mu kulwanira bwakatikkira natunulya full figure nga bayomba ebyo mwana wange tokikolanga ebyo biswaza owange erinnya ly'ekitiibwa ekintu kye bakummye guma ku mutima ogamba olunaku olwange lulikola ki lulijja kankole ebyo bye nnina okukola mu myaka gyange abalala babikole ki babiyigireko naye abaana baffe abasibwa bangi era bangi abali mu makomera n'essaawa eno nga tugezaako okubajjayo gavumenti ya M7 mission gyeyina yakusiba bavubuka nga 221 tennawera babakendeeze abalala babamalira manga g'abawalabu ne baddeyo ne babatugumbula babakazi batu abaana bammwe bali eyo babonaabona ye Museveni ayagala abakendeeze 221 atuuke akutubbale ku ntebe naye nga tategekedde mijiji gino emito gwegenda ku airport awo Entebbe mirambo gye gikomawo egy'abaana baffe n'abalala bagenda kuba byeyo those are slaves bakola slavery obuddu mwami Museveni yabukomyawo era bannayuganda bafanga abaddu so mu mbeera ng'eyo ffe twagala okutegeeza bannayuganda nti ffe nga bannakisinde kya People Power twakyegattamu okulwanirira ensi yo okulwanirira ebigendererwa byo okulaba nga nnyaffe Uganda adda engulu era ekyo Kyagulanyi Robert Seta Bobi Wine kyatugamba era nga ye atanamukkiririzaamu olina okulaba ng'oyimusa eddoboozi yo n'amaaso go otunule ate olabe kubanga kyekitukakatako okulaba nga ensi yaffe Uganda tugirwanirira ate n'abakulembeze okulaba nga tubeera bankizo. Abaana banene mmera mugenze mu makomero bano abasinga bwe mujja babeera babataddeko musango kye gisingo si by'abaana ba People Power kuba bwe tubalaye nga batusibibwa ya kati kansoke nkuwe kyange nze bansibye mefunda nyingi wakati kyo okusiba bansibye basooka ne batuvunaana disobeying statutory duties ogugwe gwasooka ne baddako ne baŋŋamba inciting violence ne baddako ne baŋŋamba small public nuisance ne baddako ne batugamba small treason kakati emisango bagita mijweteke kubanga mwami Museveni ye nga ye musajja mugezigezi ate muyaayo ate mufere nti ne judiciary enyini bagikozesa okukola ki okutunyigiriza nja kuwa ekyokulabirako omwana bamuyita Bobi Yanga. Bobi Yanga oyo bamukwata bwe bakwata Bobi Yanga ne bamutwala basooka muteekako assault mbu yakubye omusirikale bwe bamalaawo nagenda okuwulira nga baleeta simanya anyiziza president neŋŋamba Katonda wange omwana president yamusanzeewa nti president bakoze eki nti batandise n'okujjotekawo omusango nti osooka okubeera eno Katongole ndi wano nenyiiza mwami Museveni era omusango ne guntwazaawa eruzira kakati Bobi Yanga ava mu kkomera atunda ice cream bakitegedde bulungi musajja munaku ne batusaba cash bail ya miliyoni ezo 2 gwe mbuli omwana wa ice cream asobola otya okufuna miliyoni 2 era cash bail batukwata kati ne bateeka ku ssente nyingi ne tusibawa naye abaana baffe abo emisango bonna gye babataddeko kubanga abamu batandise n'obajwetekako
ono tumukutte nabiragalalagala, ono yakutte mukazi, ono yakoze eki, babamalire eruzira. Abala sima idle and disorderly, sima biki naye ebyo byonna bye babateekako ffe twagala okutegeeza bannayuganda. Mwami Museveni ajja biteekawo, ajja kubikola buli kimu, naye ffe tuli bamalirivu, alina okugenda tuviira, kubanga ffe twagala kukyusa nsi yaffe Uganda, ate tulabe ng'ensi yaffe Uganda edda waggulu, kubanga abakulembeze ngaabo abatalowoolezaawo, abalowooza enkeera tubakooye. Ye nga ye Mwami Museveni alowooza nkeera ng'amaze okukola byakola, kasita kusa olubuto lwe ne famire ye aba akoze eki akimaze. So mu mbeera ng'eyo ffe tugenda kulwanirira eggwanga Uganda, ate kitukakatako obutaawula mu mawanga, mu ddiini, mu nzikiriza n'endabika, buli omu aba muki munnayuganda. Era nze njagala okubategeeza bannayuganda mmwe mwenna gye muli, buli omu kimukakatako okulaba ng'alwanirira nnyaffe Uganda, kubanga twali nsi ndala gye tugenda kuzaalibwamu. Abalala bo basobola okujja wano ne bafuna obutuuze, ne bamala okwonoona ensi yaffe, ne balinnya ne bakola kino, ne bagenda nga Mwami Museveni. Naye ffe bakatongole, bakyagulanye, bamugisha, bokooti, batodo, ojabado, abo bagenda kubeera wano. Tulina okulwanirira ensi yaffe, nabo tubajjukize nti mwajja buzzi, ne mulina okutereeza ki eggwanga lyaffe. Olina ekigambo kyoyogeddeko Mwami Museveni yajja buzzi. Mwami Museveni sinajja. Mwami Museveni okusinziira nga bw'ayisizza mu bannayuganda, singa abadde munnayuganda teyali bayisizza bw'ati, kubanga nze nga mukutegeera kwange okutini, omuntu nga ddala mutuuze nga munnayuganda tasobola kudda eri n'asibako munnayuganda munno omusango gwa treason okuba alwaniridde abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu nga munnayuganda tasobola kukwata mundu n'azisiba ku muntu. Omuntu nga munnayuganda tasobola kuleka bannayuganda ne bafa ng'emiyenje. Omuntu nga munnayuganda tasobola kukkiriza bannayuganda ne bajjanjabibwa nga aspirini eddagala lyokka eririyo, naye nga ye sente azimalira Bulaaya mu mikwano gye, mu baŋŋanda na bafamire, najja bannayuganda n'ababbako ettaka. Abantu b'omu Lusanja ne bakaba amaziga ku TV, ye n'aseka n'asanyuka n'agenda n'abatwalira obuwunga bwa ccacu. Oyo aba munnayuganda? Kati gwe efunidde ne ansa n'okkiriza nti si munnayuganda. Mwami Julius, njye ekibuuzo emyaka gy'onkulaba oli muvubuka muto, emyaka egyo abavubuka abasinga babeera batandise olowooza ku nsonga z'obufumbo. Mwami Julius, tolinaayo mukyala buda nti oba kale wawasa bwebeera tonnawasa olinayo omukyala bwe tugamba nti tusuubire bw'ogenda okuwasa mu budde gye bujjako abo mubeera muwaliza kitagera. Ya ekisookera ddala nze gambe naye nsoma bufaada, nsazeewo obutazaala n'obutakola ki n'obutawasa. Mission eno nkyagiriko era nsobola okuddayo nfuuka faada nga kino kiwedde. Okitega emyaka gyange gikyali miki? Abantu abasinga balowooza nti okuwasa kyateekwa, era nina okubeera n'abakazi, naye mu struggle ekitta bakazi, omukazi katwala nze ndi mujaasi nfuluma ewaka nga mmaliridde, siina agenda kunkonkona nti wagenze bamusibye ajja akaabira okujjako bazadde bange. Era kyova abalina omukazi agenda ekigeragera, ate bwe naagenda ez'abaana, ate bwe naagenda gundi biki, nze kiyinza okunyiga bwe mba bansibye lenti. Okitegeera ne bazadde bange n'abaganda bange bempeerera, kubanga nina obuvunaanyizibwa baganda bange ne famire y'abazadde bange kola kingirabire. Naye ebyo byonna kasa tufuna obuyinza, okuwasa kujja kubeerawo, okubeera mu buli kimu mbaga bijja kukola ki kubeerawo. N'essaawa eno nze nfokasinze kujjako ani Mwami Museveni, era nze obuweereza bwange kyovula nasalawo mu Lubaga South ne ŋŋamba bwe nva mu gya Uganda yonna kangendeko e Lubaga, e Kabowa, Ndeeba, Najjawa, tukole bulungi bwansi, tutambuze mission 221 abantu tubabuulire ki kye balina okukola ki okukola. Naye nze ebyokuwasa sinabirowoozaako. Owadde mu struggle ebbanga era otugambe gw'omukuba pioneer, kati njagala ombulire ku bibi by'osanze mu struggle eno ebbanga ly'olwanidde emirembe n'entuukateeka mu ggwanga. Baba kyekyo olwese nombuza ekibuuzo ekyo. Omanyi struggle eno si nnyangu, ne people power si nnyangu, amaanyi g'abantu si maki. Buli lunaku osanga ekisoomozebwa, olumu n'ogamba oba ndiveeko
sookera ddala mikwano gye gikuddukako bafamily abamu ne batandika okutya wosula ne bakutya nze nabeerako ku nnyumba ne bangoba lwa people power lano nagamba aye ennyumba zange avaawo obeera mu kupangisa buli ssaawa kadda wano olwo bwakulaba ku TV mulina onalebo Kyagulanyi oba oyogera oli ku radio kwanze bampita nnyo ku radio shows na badiso bano basibala ono ogundi we Namasuba osi baba mwita biki oyo yanjiganyanga nagalandira oli omwana mujjewo abaana bavubukawo mu kitundu kyaffe nga bayimba biki nenga mukama wange kati lwaki ongoba ekinzijjako ki omukyala nagamba bannange ennyumba zikole ki veeko gerokulanga bakoze eki bakugobye nobeeraawo ekyo nekigaana kati olumu oyinza okuba otambudde mugenze mu struggle mugenzi wano bakuyise tambula kino mugenzi okulya tokola ki toziina newebuzaabuza nokulaga abantu bazzaamu amaanyi abavubuka batugoberera ababoda abakusaba 1000 nga webuzaabuza nga omuwayo 2 munywe naye nga tokola ki toyina lenti n'atuuka anoga Katonda ngenda kukola ntya ku luno n'ekisa kya Katonda ne bakubanjayo ebiri ogenda okulaba nga Katonda akoze eki azireese n'ozikola ki n'oziwaayo n'obutaagaliza muswage eno bantu bangi tebakola ki ne bannaffe be tutambula nabo kale kya buntu nenze kale erige nali nakulira nali sikimanyi tojja kubeera oli nga atudde awo anoonya kemiko ekuba Katongole amugjewo nga ekyeggwanga akivuddeko ye olw'okuba ayagala bakansala ayagala bwemupi ayagala bacoordinator amwonoone n'osanga oli nga akukuta agakakati bano be balina okubeera wano bano be balina okukola kino naye nga nze ekyo nenjagala okubalaga mbasomese nti kyemukola kiki kikyamu n'osanga oli nga bwanaalaba nti oba tugeze gundi ali wali oyo munafu ono kino kyabano kyaba diplomati ate nja struggle eno revolution eno omanyi abayivu tebakyusa ggwanga lino era ne bwe tunaakuba akalulu awo ne kagendamu Museveni tajja kutuwaayo buyinza nga tetwebeereddeemu kyeva olaba abantu bagamba mugende mulonde mukuuma akalulu kammwe olumala mukalwanirire bano bamusiba mataayi tebasobola kulwanirira kalulu bo bapeeni naye oli owa boda oli owa taxi atunda emmere oyo abasiika cutex abo abasiiga ab'obutale be bagenda okuva bagenda Museveni tuviire ekimala kikola ki kimala era bwe tubanga Uganda gye tulwanirira gye twagala ebeere bwetyo tulina okulaba nga tulisomesa abantu tweme kusosola nti oli oyo kakati kino bwe kireba kwasi kyetukola ki kyetwagala n'ebirala byendowooza ebiri mu struggle eno nti be bantu okubeera ne mentality ebadde nti Museveni tasobola genda ate nga n'abakulembeze abamu abali ku opposition batambuzeeyo message nti abo balima Museveni asobola okgenda balabe bepanka omusajja w'emmundu omusajja yajja bw'ati ne mbagamba ekigambo eki kimu olunaku Museveni nga lwakedde nti agenda n'ekibututte nga temukitegedde era abo abatiisa abantu nti bwe munalonda nemukola nemulonda Bobi Wine mugenda kufa ani atagenda kufa amatoffe fena tujja kukola ki era abo abaafa mwami Museveni yatta emitwalo 2 gy'abantu yabatta asibye kitaffe kantutunu nti Uganda agenda kukola ki kugitereeza kuginunula naye nekikola ki nekimulema naye mu mbeera ng'enze kyenjagala okulaga nti fenga bakatongole n'abala ebizibu bye tusanga bingi n'otambula n'otuuka abantu ne balowooza ogenda baasoda ne bagamba otulese otya ne baba bannaffe tuli ba people power ebigambo ebyerere bye mutugambye n'ogala naye katukole bwe tutyo katubamatize n'otambula olumu amazzi ne gakola ki ne gakubula ate nze nafuna ekino nze sisaba era tewali mukulembeze mu kisinde kya people power ayinza kuga nti Katongole yajja naŋŋampa ssente za leeti kuba ogwo omutima baatusomesa nti omusajja takola ki tulina kwebeereramu ngaffe era kyovola nze waliwo abaana bensanga omwana ga Katongole njagala oyisa obubaka buno obugambe bannayuganda nga tomuwadde na 10 najja nagamba jangu ze bampita ku radio shows ne bakuyita ku TV kyokka nga ezimu nano za gavumenti naga Katongole kyoyogera nkyagala oba okyofuluma nagamba kwate ebbiri zino genda okole ki okole twaliwo abasobola okukola bye tukola n'olwo n'abatasobola bikola ki bikola so mu mbeera eyo ebizibu bingi nnyo obutaagaliza mbugambye
effutwa lyo lingi nnyo ne bannaffe obutategeera mission gye tuliko n'ekirala okuzaalawa nako kungi ennugu enkokola nazo ziringa enkokola abaana bazikomplainingako nkubulya bizibu bya bonna bonna agamba gundi akuba olukokola tayagala kwogerako ko waliwo abanoonya cheap politics ye bamulabe mu kamera bamuwa bwemupi ye ngero omulaba ye ekigendwa kye okufuna bwemupi ng'ekyokukyusa kwa Museveni yakivaako abo bonna tukola ki tubalina nga bali banoonya bwa kansala oli n'omulaba nga ye bw'alabe wali kamera naye mugambe genda okoleka ekintu nga tewali kamera tasobola kikola mission yamanyi kasita nfuna obwemupi bwange obwa kansala obwa meeya kiwedde Museveni ne bwasigalako bwe bakola ki bwe bagira naye ate abo bonna bannayuganda tulina okubasomesa tubabuulye nti obwa meeya tukoze ki tubufunye ba MP tubafunye bakansalazi tubafunye naye twagala kifo kiri okutereeza ki Uganda sivumirira kwesimbawo kubanga ne mwami Kyagulanyi mu gavumenti ye ajja kukola ne bakansalazi naye tukulembeze kiri bino ebirala bikole ki bijje mukulu Julius nabwe tumanyi nti omuntu tosobola kukola kintu ebbanga ddene nga tolina birungi byokifunamu kizibu nnyo omuntu okubeera awantu watali era kimanyi mu people power ofunyemu ebirungi wadde n'ebisoomoozo okugambye bingi naye era tosobola kuba nti ebirungi ebyo njagala ate obuliro kenjagala okutangaazeemu kizibu nnyo omuntu okubeera waatalya nsobola okubeerawo nga siryawo ekyo kirala naye ate birungi bifunye mu people power ekisooka okulaba nti ndiwo ku mulembe gwa revolutionary leader amanyikiddwa mu nsi yonna mbaddewo ate mu byafaayo ngenda kukola ki kubeeramu nti Kyagulanyi Robert Ssentamu nkigambidde wano bagenda kumusomako bamuwandiikeko ebitabo bamuyimbeko bamujaguze ate bamuvunnamire abiwulidde byegambye nti Kyagulanyi nze ndi wa mukisa abaddewo era abaali ku mulembe gwa Nelson Mandela bazira kati ye Nelson Mandela waki olwaleero then ekirungi ekirala kyenfunyemu funye emikwano ate emikwano egigasa egyagaliza ensi yaabwe abachairman Nyanzi ba muganda wange Aloysius Mukasa ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Edi Mutwe Nobian Lee Sala Katumba Panado Majoli Nyanzi Angela Namirembe waliwo ne mukwano gwange bamuyita James n'abalala bangi bisobodde bafuna mu struggle eno naye nga mu struggle eno tukyafuna ebirala bingi emikwano egyo tulina ogikuuma kubanga tugyetaaga mu mbeera ng'eno n'ekirala ekirungi kyendowooza nti kyenfunye baabantu njisa ebizibu by'abantu nangeri ki gye tuyinza okwogerako byebirungi bingi naye ebirungi ebisika tujja byogera nga tutuuse mu gavumenti tulabye banno bangi mu people power nga buli omu yeesowolayo alina ekifo kyagendako alina ekifo kyeyesimbyeko kumpi abantu abasinga abali mu people power betumanyi buli omu alina ekifo kyavuddeyo neyeesimbako kati gwe tetunnakuwulira nnyo ng'oyogera ku bintu by'okwesimbawo naye njagala kumanya olina ekirowoozo ky'okwesimbawo era oba oli wakwesimbawo ogenda kuggirawo ekisookera ddala ku kintu ky'okwesimbawo ekyo kinafu era siitera kirowoozaako kati ekisinga kukyusa ki byonna bijja kujja kubanga ebisaanyizo mbiine byaki ebyokwesimbawo naye nze buli wembeera njogera people power Kyagulanyi Ssentamu bwe kinaakyuka ekyo kyonna bino ebirala bijja kukola ki bijja kujja nti bangi balowooza bw'anaafuna obwa kansala bw'anaafuna obw'omupi nga mwami Museveni agenze wakya tewali kikola ki kisoboka so mu mbeera eyo nze ndi ku mission ya kukyusa Uganda kuleeta mirembe mu ggwanga kujja kunakyemali Yoweri Kaguta Museveni njagala kumanya ndowooza okujja omukulu Robert Kyagulanyi mu byobufuzi bya Uganda olaba nga kirina embeera gye kikyusizaawo oba embeera ekyalinga bwe yali omwana gw'omubuzizza ekibuuzo ekisookera ddala mba nkulimbye nti ndi siriya mu byobufuzi ekisookera ddala mba nkulimbye nti ndi siriya mu byobufuzi naye ekitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe yajja
mu mbeera eno ey'obukulembeze ye si munnabyabufuzi, ye real revolutionary. Abalala bonna badde mu byabwe naye atuzibudde amaaso. Ate ekyokubiri ayina wa kyakoze okuzibula bannayuganda. Ettawaaza ya Uganda kati eri wala nnyo nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nga ye akyusizza ebintu bingi ate n'ayanika abantu bangi abadde balimba. Era omuntu nga toli ku mazima tosobola na kuweza mwaka gumu kwani ku Bobi Wine ne mu kisinde kya People Power oba odduka buki buddusi. Naye Honorable Kyagulanyi ayina ettaffaali ddene lyataddewo era n'okulaba ng'agatta opposition kubanga abasinga ebinayofuzi bibadde byabaawula. Kyokka ffe tulina abenyalem abakkiririza mu nkyukakyuka, aba DP, FDC, JEMA n'ebibiina ebirala. So Honorable Kyagulanyi ayina ettaffaali ddene lyataddewo ate tukyetaaga abakulembeze ab'ebibiina ebirala okulaba nga tutambula nabyo. Kyova olaba abeera mu kukkaanya kukkiriziganya tulabe nga Uganda tugitambuza ate tasosodde mawanga. Ekyokubiri ye mukulembeze gwe naakalaba yekka ayagala omuntu wowansi alabe nga abeera bulungi ate ne yeefiiriza ebyo n'aleka ssente z'ekibi eza Museveni alabe ng'ayimirira ku mazima. Tusaba owa abalabi baffe obubaka obusembayo. Obubaka obusembayo eri abalabi baffe, nze Julius Katongole, kola ekyo kyokola bw'obanga gw'okikkiririzaamu tebakujja ku mulamwa. Oli ne bwe boogera ne bakola buli kimu sigala ng'okola ekyo kasita omanya nti ky'olimu. N'ekirala mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kuba pulezidenti bwa Uganda ate ne bw'alibanga akakuttemu tulina okukalwanirira. Mwami Museveni alina okugenda tumukooye. Mwe mwenna gye muli oba diaspora obawa temuzikiza mulabe nga mulwanirira abo be bawa ssente mubaleke balye naye mubatunuulire n'eriiso George gwalya ssente otunda nsi yo, otunda mwana wo, otunda maama wo, otunda jjajjaawo, otunda n'emirambo egyafa edda kubanga baayiwa omusaayi olw'eggwanga lyabwe Uganda. Maliriza amagamba olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Neyanza nnyo mukama wange mwebale kunkyazaako. Amiina. Omukulu mumuwulidde mukulu Julius ebigambo bibadde bingi naye kyensinza okukwatamu bannayuganda twebeereremu olutalo nga luwedde tujja kwambala engule. Mwebale nnyo gadi mitambayo mwerezawo mwebale.